Yes, Faadi TV yugi mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena gye musinzidde okuba nga munfollowinga ne mbagamba nti ya comment section weeri awo bakabuntira mu comment section ate osigale nga onfollowinga abali Canada, Toronto, Saudi Arabia basinziza mu ggwanga erya Oman mbeebaza ne mbagamba nti muli babule nnyo okuba nga mugye followinga bagita Faadi TV Kadama Kadama we Saudi Arabia amaze okuzimba kati anoonya musajja wakuwasa nyumba agifunye omusajja n'agenda wenna wa Kadama ono manya bumanya nti agenda kuba yakuwasizza kubanga ennyumba ye bakadama nabagamba balinamu akasente kaabwe era bagenda tugeesera nga bawasa abasajja nze mbabuulira abasajja abagala okubakolera buli kimu bano bakadama bagenda kubawasa n'owulira gye binaggwera naye ng'ennyumba yakoze ki ennyumba bambi yakoze ki yagimaliriza ono yabyekwatiddemu omanya abasinga babafeera abasinga bababba ono yabyekwatiddemu yagambye sijja kuweereza nsimbi zange olwo Kadama gwendabye eyaweereza mama w'ensimbi naye walaba akayumba ke yamuzimbidde mu miliyoni 15 n'amazigo kaba ne gakuyitamu mulabeko ku social media okwo ng'alaajana miliyoni 15 ozimba akayumba bwe katyo sente butono nnyo miliyoni 15 mulabeko ku social media ng'akaba mukazi wattu kati n'uwo naye yabyekwatte mudozi olinga ebintu ebisinga byetaaga obyekwatiramu bannaye mulekerawo kwesiga buli omu bajja kuba kuba ennago bajja bateekangamu enseke ensimbi zaabwe nga babbanzibe ng'otuya n'olyogamba bambi ennyumba yazimbibwa dda nzirayo okwetaaya mu nnyumba yange eri estate bange balizimba ati bakuperegeesa bagamba aweza 15 ne bakuweereza ebifaananyi kumbe ebifaananyi bakuweereza bya nnyumba ndala ennyumba nga bakuweereza bifaananyi bya nnyumba ndala ebyaddala olaba nsiba mbagamba nti mwensimbi zammwe ekitiibwa mubeerekoko n'eggaamu mu ngalo nga tomala gataata seetezo weba nnyumba gyekwatiremukko n'okubadde kale oluusi kale wabaawo akaseera ak'okukola naye nze nga muba oluusi singa oba ozikola n'omala n'okumawo n'olyoka ozimba obanga wooli ate siko n'oddayo nebaako weekoma n'oddayo n'okolayo emyaka gyo nga gijjo n'okomawo yana n'otandikirawo wakoma nze bwe ŋŋamba bannange okusinga okugamba nti nno kampereze ensimbi nkisange nga baagizimba dda neggwa bajja kukubba basi okukuŋŋaanya sente zoba miliyoni zo nga 30 ojje ng'ozikuŋŋaanyiza obale nti ngenda kugulako poloti ng'era wendi obale nti abazimbi ngenda bafuna nga wooli obale nti kale sigenda zimba nene kanzimbe katonde nga enzi yansaliddewo nga ne sente ofunye engeri gyokola gy'ozisevinga naye omuntu akugambye weza 15 ngenda kuzimbira ennyumba ya bisenge 3 eddiiro amadiiro 2 otuuseera kuzimbidde akayumba kalumu emu kadiiro olimu n'akasenge kamu n'oluyigo olutono naye nga ate yagaba miliyoni 15 nga sente zina kuzimba kayumba ako kokka bwe kati akafunda bwe katyo tovola mbagamba nti ati siko kuŋŋaanya miliyoni ze nga 30 bw'oba okyawulira ng'oyagala kubeerayo sigalayo oba oyagala nga komawo Uganda okole ki weeteeketeeke bw'oba ogamba nti oddayo mangu oddeyo oyongereze ku ezo z'oba okozeewo naye fe okulaba nga tubaako omuntu yenna gwe weesiga kuzimuwa ne bamama bamwe bajja kubabba ozanya gwe n'okuzanya bajja kukubba akane ng'otuyanidde bwereere miliyoni ze 30 oziweereze olwenga ennyumba gye bakuzimbira ya miliyoni 5 miliyoni 15 nga zina zaafa bufitoge ng'ate oba oli awo singa waliwo ggwe walisizanyizaako miliyoni nga 15 n'osigazayo 15 n'okolamu bizinensi ennyumba yo neggwa bulungi ozimba akayimba akali simba ne bakadizayininga bulungi ne bateekamu butailozi n'omanya nti yenza akeezimbidde era sente zentaddemu si nnyingi nnyo sente zikagwana naye okomyewo yakusaba miliyoni 30 ennyumba lyesanzewo ya miliyoni 5 beerawo omanyi nti kituufu kansaanyizeko miliyoni 10 oba 5 kale kansaanyizeko 5 kamanyi nti akayumba nze akazimbi nze asazeho bazimba akatono era ensimbi nzisevinze nsigazza osanga ennyumba ntono sigamba nti wasigaddewo nti osevinze pe endala bazibbye bubbi aye sigamba nti ogenda kubataala gye bagaye baziseseme ate oluusi baba bantu bo bawaka anti ng'osirika
jukira awo bodda buzima bege ennyumba bagizimbe sigamba nti bagikubye plasita ogisanze bwetyo nga bweri eyo bwetyo temulimu madirisa mulimu bipapula kyokka bagamba basinziza ku $30,000 zimba akayumba ko katonotono tekeramu butayirozi kakube plasita langi oguloba sola osika amasannyalaze gaba gali kumpi omanyi nti kino kikoze kiwedde omanyi nti njagirekawo ennyumba nzizeyo ku kyeyo kyange njireke nga njiggadde nzizeyo nkole emyaka gyange nga gigira nkomewo ogenda n'okumawo n'okyekinga n'omanya kati ennyumba ngimaze kati nzizeyo kunoonya za bizinensi omanyi nti nange ndakuddayo noonye $30,000 bw'okomawo eno ng'olaba $30,000 tezimala ng'obaako w'ozitereka tobaako gw'oziwa ng'obaako w'ozitereka ng'oddayo ng'oyongeza $30,000 ng'okola miliyoni zo nga $60,000 ng'omanya ndi kati ngivuddemu ennyumba ngiyina eza bizinesi nzifunye n'omanya nti kale bw'okuba kupangisa kampangisewo enkolya wokka ennyumba ngayo nga yaggwa dde n'omanya kati nze tolinze sidda mu kyo naye abasinga ensimbi muzikola zonooneka bwonoonesi kubanga osanga olinga ng'emyaka ebbanga lyamazeeyo ebwerewe ng'akoze miliyoni nga 60 nga 50 naye nga tanakuwadde olw'ataano nga yaziweesa bafamire nga bazibba bubbi nga ndiko gamba bannange tuyanidde bwerere ekyo temuli ssente naye ensimbi abadde azikola ensimbi ezeetaaga okubalirira weetaaga obeereko n'eggamu mu ngalo nga tomala gazitaata ssente zo nga gwabeera nazo musabuscribinge mweraba